Omulambo gw'abadde omubaka ow'eddokolo Cecilia Ogwal gujiddwa ku Palamenti we gwasuziddwa era nga gusiibuddwa Sipiika Anita Among. Gutwaliddwa ku lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero wakati mu kwerekera oluseregende lw'emmotoka. Okusaba kutandikiddewo nga kukulembeddwa omulabirizi wa North Kigezi Onesmus Asiimwe era nga yakiikidde Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo. And my first and lasting impression of her was that of a politician who was uncompromisingly righteous. Abaka ba Palamenti nga bakulembeddwa Sipiika Among bayimbidde omugenzi oluyimba olumusiibula. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Sipiika asabye ekkanisa okusabira Palamenti ey'11 nti ku babaka bana be bafudde mu bbanga lya myaka 2 n'ekitundu gyokka. This is the fourth body we are burying in 2.5 years. Pray for us as members of Parliament. Agamba wabaawo ekyasoba ekkanisa ebasabira ekitereere. Where we could have wronged, we ask for forgiveness. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.